Kadaama TV, Nazaala wa Kadaama afuukidde Kadaama ekizibu nga Kadaama agamba agenze okukinoonyereza nga emirimu gimulema lwa kuba Nazaala we. Agamba Nazaala we yamutambulira era buli kintu kyonna ky'akola tekiyitamu. Agamba emirimu gyonna ennyumba zonna z'agenze akolamu Abawarabu si be badde ababi wabula Nazaala we yalina ebintu by'amukola. Ensonga eno katugiwulirize Kadaama engeri gy'aginnyonnyolamu. Halo nnyabo. Toli bulungi kuliko omwaka Kadaama TV leero ekindeese nina obuzibu buno gwasobola kundooza mu ndooza yange osobola kunnyambako kubanga siri mu mbeera nnungi. Ndi muntu bantambula naye siri mu mbeera nnungi okuva Gw'ekkumi embeera yantabukako mu nnyumba gye nasookeramu ndoozera nakugamba nti mukazi yali ambisa ssente nabbye ssente biki kumaliriza nga embeera gyampisaamu nesobola kubeera naye nenzirayo ku woofiisi ne banfunira walala nenkola nnaku 7 nenvaayo nga bampa mmere ewunnya nga bakola ki saamanya obuzibu kwe kuva. Kati okuzuula obuzibu bwe buva we wano ennyumba eri gyena nnyumba ya kusatu. Kati ennyumba ya kusatu we natandika okutegeera waliwo ekitali kituufu mu bulamu bwange. Ennyumba y'okusatu we nategeera nti waliwo ekitali kituufu mu bulamu bwange kubanga omukyala gwe nali nkolera njjukira voice note nakuweereza nga ŋŋamba kimu bba wange bikirisaamusooka we nategeera nti waliwo kye bankola ekikyamu kubanga omukazi yali ayagala n'okumpitira baganda be okunzita ku olwo we nalikodinga voice note naye nenzirayo ku woofiisi naye ne mmala nnaku 2 era ku woofiisi olwo ntandise okutegeera nti nze ndiko kikyamu bakama bange si be bakyamu. Ne mmala nnaku 2 ku woofiisi kati we namala nnaku 2 ku woofiisi ne banfunira walala. Kati we banfunira walala nakolayo nnaku 5. Omukazi yankeeza ku makya nkola nenzimba n'ebigere mwezi ennaku 5 nakola nenzimba ebigere nga nkola nnyo naye omukazi yankeeza ku makya 11 so ku makya nangamba yambala tugende neneebuuza obuzibu kiki kati saategeera n'aba woofiisi tebaatuuka ku woofiisi abaali banvunanyizibwako bangaba nti we batuuka wano nga bagamba linnya eno paka ebatuusa ku woofiisi naye nga for the no reason. Kati aba woofiisi ne bambuuza obuzibu ki ko nze simanyi buzibu kwe kuvudde nkeezeza ku makya nangamba yambala tugende. Olwo ntandise okutegeera nti nze ndiko obuzibu ntandise okukitegeera olwo naye neetaaga obuyambi. Buli we bantwala ku woofiisi ebiseera ebisinga sifuna ssente kati myezi 3 Gwa11 Desemba sifuna ssente. Jjukira ogenda kuddamu amagezi nga ne gwe baali banjiza ng'agenze oba okitegeera ng'agenze kwegamba nate no kizuula kuliko Nazaala wange alina ebintu byankola yanziza ddala ku zero ndi ku zero kati ntandikate obulamu obupya ne wano byakusaba nsobole okukwangala siwangala ku mulimu na ebizibu bino otandika okukyukawo kyatandikawo ekiti Nazaala wange nawa bba wange ssente kati we namuwa ssente n'ayogera bingi n'agamba omusajja gw'owadde ssente muyaaye ate alina omukazi biki naye nga nze nkimanyi talina mukazi naye nga ŋŋamba nze nga simanyi nti kimuyisa bubi ensonga wekwava nga simanyi nembeerawo naye nga wayita wiiki weyambuulira ekyo wayita wiiki nendoota akaveera kanva ku mutwe naye nga kalimu ebikoola nga ntudde mabbali wa kkubo
nga ntudde mabbali wa kkubo naloota nzizeyo ku mulimu gye nali nkola kuweereza musenyu we naloota kale saakitwala ekirooto ekyo nga kikulu naye ekirooto kyali kindaga ekiki ekigenda beera mu bulamu bwange mu maaso kyali kindaga ekinaabeerawo mu bulamu bwange mu maaso naye nze nakiko kitegeererawo naye nategeera ne ŋŋamba lwaki ndoosa ekintu kino kiki ekigenda tuukawo naloota naye nga nekitwala nga kikulu naye waayita ebbanga entono nga nkyane mu nnyumba yasooka naali ngenda malako omwaka nali mbula lunaku mbale maleko omwaka wadde mukama nga yali mubogozi nga muyombi naye ate nali ndiyuzi naye ekiseera kyatuuka nga sobola kuwangala naye nga ntandise n'okumutya ayinza okumupa ebutwa ekyo nenvaawo bwentyo saamanya nti waliwo ekikyamu ekintambulirako kati wenjogerera ndi mu nnyumba yakutaano mu mwezi gumu mu myezi gino 3 kati nkyusiza ennyumba 4 ndi mu nnyumba yakutaano kyobula nsaba obuyambi onyambe mbadde njagala nkubirako ono puroguramu ntera nnyo okulaba puroguramu ya Zula Amazima gwe ndabanga omwami oyo asobola kunnyamba naye mukubira abeera bize naye mbadde nsaba osobola onyambeko onkonektingeko gy'ali kwampulira nkoyo okukyusa ennyumba nkola naye munange kiri kibambala bakama bange kye yakola nze saamanya nti okuwa bba wange sente kyamunyiiza kubanga yatuuka tale naŋŋamba nzinikira sente nkuterekere nze ne ŋŋamba nedda sisobola kubanga lwedde mba nsobola kweterekera sente naye essaawa zino ndi ku ziro ate ebizibu bikyeyongera mu maaso kati okutangira ebyo mbadde nsaba onyambe onkonektingeko ku mwami oyo ekisinga okunnuma nkola naye ng'ate obulamu bwange bwadde mabega waliwo ekintu ekintuula mu kifuba ekinfumita muli mu kifuba kwegamba yembeera etuuseewo tekikoma ekyokunsiraanya n'okuba nga ekintu kintuula mu kifuba ate nga kinnuma nnyo mu kusooka nze nalowooza oba emirimu gye nkola naye ate nebbanga limmaze ndudde nga ebintu ebizitowa ate engeri gye nnumamu tennuma nga asitudde ebintu ebikola kye ebizitowa oluusi we kiva mu kifuba ne kikusimba mu lubuto wansi n'owulira nga n'okusomuka tokyasa yembeera gye ntuuseewo Mr. Kadama TV naye mbadde nsaba okunyamba nze gwolaba nsaba okusiiba n'ensiiba naye waliwo mpulira obusungu ku mutima kubanga sirina mwana w'omuntu yenna gwe nali njagaliza ekibi sirina muntu yenna gwe nali njagaliza ekibi naye nze mbadde nsaba onkonektingako ku mwami oyo Mr. Kadama TV simanyi oba voice note gye nsoose ojja osobola okuwuliriza naye nsaba kunyamba oyogereko n'oyo omwami ati luno lwasembyeyo ndyoke nfune wano natuula wiiki aba offisi batandise okuneetamu abatandise okundaba bubi balaba nga nze asaagala kukola kumbe tebamanyi nti nina ekikyamu ekinnondoola tebamanyi nti nina ekikyamu kye bansindikira okusiirana mu mawanga naye mbadde nsaba oyogereko n'oyo omwami Umaru asobole okuntaasa mu bwangu kwampulira kati ndi mu nnyumba yakutaano saagala ate okuddayo ku offisi kubanga embeera mbi buli woddayo ku offisi oba ofiirwa ate kati emyezi 3 sifuna sente oyinza okukola wantu oli naakuzaayo oba naaleeta olutalo natakuwa sente oba nze mwennyini kinnyamba nga saamanya nti oba neŋŋamba nga ndaba embeera yaayo mbi engeri gye bampisaamu mbi ŋŋamba naye munzizeeyo ku offisi bwekityo bwe kiri naye siri mu mbeera nnungi naye nga nazaala wange byonna yabikola kubanga ate muloota n'omuloota yali ayagala muwe sente zange anterekere naye yalaba nga si byendiko yasalawo okundoga yasalawo okunsindikira ebintu bintuula mu kifuba oluusi ne kinfumita mu lubuto kwegamba mpulira ddala ng'obulamu olaba abaana bafa mu mayumba naye oluusi ebintu biba biva mu Uganda